mirembe. Mukama wange Mr. President nzikiriza mukadde akenkuba nkuyite oba nfukamire na wansi ku lw'ekitiibwa kyo ojje omutima gumenyese naye nga kyemanyi banywani namwezi bamenyese kana kayimba kenali nyimba bwe twasinkana ne jjajja era lwe lunaku nasooka omulaba so njagadde nkayimbe wakati munaku ey'ekitalo okumuwa ekitiibwa era nja kusaba ne bannamawulire bwe kiba kisoboka bakakaneko wansi omutima gumenyese naye nga kyemanyi banywanyi namwegi bamenyese abantu eyo gye mpitira abayungu bidde bye basuubira byawukana ku bye balaba ate abalala ko ne babyetamu abanyigirizibwa ne bafunako gye baloopa baabwe nego wandibadolopera kibeera kizibu okufunayo obwenkanya kugamba tosigala wansi ensi bwekusuula situkawo mangu tutambule musi teri kyangu olugendo oluwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule embeera emalamu amaanyi naye tokowa tugende tokowa tutambule lugendo luwanvu naye situka embeera emalamu amaanyi tokowa tugende situka tutambule olugendo luwanvu emyaka gibadde mingi n'okunyigirizibwa nako kubadde kungi n'essuubi libadde lingi nga tusubira embeera enakyukamu wakiri kati nze kyenzudde enkyukakyuka gy'oyagala eri mu mikono gy'omwennyini kubanga nze gwolinamu essuubi amazima nange lindi mu bwefoyi nze gwolinamu essuubi amazima nange lindi mu gwesebo kale gwe buliwo n'ogwayimuka tutambulirewo ebisooto byekubireko buliwo n'ogwa n'olaga nti ogw'amaanyi balabira ku gwe abalala obugubi bw'oyitamu naffe bwe tuyitamu naye tulemerako paka lwe tunamalako omuliro gutwakiramu gusinga bwe tuyitamu obuliwo ogwafuba kuyimuka ngalo yimuka embeera emalamu amaanyi temukowa tugende situka tutambule olugendo luwanvu kati zijjukiza mwabavubuka wesegirinya kugamba situkirawo tulinawo omulimu omunene gwa kununula Uganda eri esimisa abo abaliddawo tulinawo omulimu omunene gwa kununula Uganda eri esimisa abo abato oba tosobola kudduka lwakiringa otambula oba tosobola kutambula lwakiringa oyabula oba tosobola kwavula lwakiringa weewalula naye kyonna kyekiri kana kayimba kenkayimba kenali nyimba ku stage omulundi gwange gwe nasembayo okubeera ku stage era nali nyimba kayimba ako jjajja najja nanfuuwa teyakoma kunfuuwa sente netukyakalamu naye gwe mulundi gwange gwe nasembayo okukkirizibwa okubeera ku stage twali mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nga tumukulisa omwaka naye nga tuyisa mwaka omukadde twali waffe mu lubiri lwa Ssaabasajja naye olw'okuyimba ebituufu abo abalowooza nti balina obuyinza obw'ensi n'eggulu balagira abewaffe obutaddamu kwozikiriza kulinnya mu lubiri era lwe lunaku lwe nasembayo naye neebaza Mukama Katonda nti okuyimirira ku mazima kumpadde emikwano mingi kumpadde eŋŋanda nyingi nti kwolwo nafuna jjajja
ate mujjajja ono nenfuna ne maama nenfuna ne mulwanyi munnange kati gwe tuziika leero era mbadde nyina okukola kyonna ekisoboka okujja mwana atu wetuuse wano ate nenfuna omukisa ogw'enjawulo nga bwe mbagambye okuyimirira ku mazima kumpadde mikwano n'eŋŋanda nnyingi nze nasiivu nafiibwa kitange myaka 5 egiyise naye lw'okuyimirira ku mazima nafuna taata lwakuba mbadde simulaba nkokoma mulaba ku social media olwaleero ensoso okulaba ku taata Bobby mukadde wange sanyuse nnyo okulabako nkumanyi sanyuse nnyo okulaba muzeeyi wange basebo ne bannyabo leero mbadde nyina okujja olwaleero mbadde nyina okusala amagezi nezijampe okujja okwerekera ku mukadde waffe mulongo yonna yonna gye mpise nga wabembedde amagye ne poliisi era nsalinkiriza busalinkiriza okutuuka wano fena tukimanyi nti nze nga Kyagulanyi si kyakkirizibwa wadde okufuna omukisa okwogerako ne bannayuganda ababiri oba abasatu kubanga byenjogera newankubadde siwemula newankubadde sirimba newankubadde sivuma muntu yenna genjogera mazima nnyo nti abatufuga tebasobola kugakkiriza era n'essaawa zino njagala okubategeeza kine byeŋŋenda okwogera olwaleero gw'owomutima omunafu wandibadde kati osimbula n'ova wano kubanga byeŋŋenda ge mazima ameerere nze ng'omusajja omukristu ebyawandiikibwa bitugamba nti amazima agali tufuula ab'eddembe ebyawandiikibwa tebitugamba nti sente zijja tufuula ab'eddembe ebyawandiikibwa tebitugamba nti amaanyi oba emmundu biritufuula ab'eddembe ebyawandiikibwa bitugamba nti amazima agajja kutufuula ab'eddembe kale nno muzikirize njogere ku mazima olwaleero basebo ne bannyabo mukadde waffe omubuulizi n'obukulembeze bonna obw'ekkanisa bakulembeze bannaffe sebo mukulu Ssekigozi sebo Honorable Musiri sebo Honorable Segirinya sebo Honorable Matovu sebo Honorable Mukasa na mwenna bakulembeze bannange basebo ne bannyabo abakuŋŋaanye olwaleero bakungubazi bannaffe mwenna mikwano gyaffe nammwe balabe baffe omanyi tuba twerimbye bwe tugamba nti tukuŋŋaanye olwaleero nti tulinawo mikwano gyokka olumu abalabe tebamanya nti balabe ng'era omuntu omu yagamba nti abaddu tebamanya nti baddu naye nze nsanyuse okujja wano basebo ne bannyabo era nteeseteese kujja kussa kimuli enteekateeka yange olwaleero kanyimirire wano ndowooza akazindayo kaleme kutuka olunaku lwaleero mbadde nze kussaamu kitiibwa omugenzi mulongo okumuteekako ekimuli okumuteekako bendera y'eggwanga n'okwogera bino ebigambo kansabe bannamawulire ambuleera kabasabe mukakkaneko bannamawulire baganda bange ensi gye tulimu olwaleero singa amawulire gafuluma ne gatuuka ku poliisi
mwebale nnyo ate tuwuliziganye waje gino emikisa gyokka gyetufuna okuwuliziganya sikyakirizibwa kugenda ku rediyo naddala ebweru e Kampala sikyakirizibwa kukyazibwa ku zi TV naddala ebweru wa Kampala newankubadde bagamba nti okulonda tujja kukolera ku TV na rediyo. Lwaki? Kubanga bino ebigambo byembagamba bibagula amaaso ne bibagula n'obwongo ne mumanya nti muli b'amaanyi nnyo okusinga bwe babalimba. Omwogezi omu yagamba nti ekyokulwanyisa ekisinga okubeera eky'amaanyi ekibeera mu mikono gyo yanyigiriza abantu bwe bwongo bwabo abanyigirizibwa. Era olunaku lwa leero ne bwe bawulira nti wano omuntu aze n'atematema abantu 10 ojja kulaba ng'abapoliisi 2 oba 3 ng'ate bagira ku pikipiki. Naye bwe babagamba nti Bobi Wine wuuli ali mu kugula nnyaanya oba wuuli ali mu kwogera n'abavubuka banna, ogenda kulaba emmamba, ogenda kulaba zi patulo, ogenda kulaba n'abasirikale mu byambalo eb'enjawulo. Ekyo njagala kibamanyise bwe muba temunnamanya amaanyi gammwe bantu mmwe, njagala ekyo kibamanyise amaanyi gammwe. Mwenna mwabadde mwawulidde gye mwavuddeko basebo ne bannyabo. Mwalabye nti nno tetukyagendera ku mazima. Amateeka gaffe gagamba omuntu bw'aba yeebuuzibwako naddala nga yagala kulembera abantu bamukube mu ttooki. Mwalaba bannamateeka abaavaayo nga beebuuza oba nasoma. Era akakiiko k'ebyokulonda tekyakatwalira nnaku 2 okuwaayo ebiwandiiko byange ebikakasa nti nasoma. Akakiiko ke kamu tuwuliziganye. Akakiiko ke kamu omunnamateeka omu n'avaayo n'abanja ebiwandiiko bya Pulezidenti Museveni ne mukyala we Janet ebyokusoma. Era kyogerwa era na mumakira be bayisewo ebbanga ttono Makerere nejja yonna ewaterekerwa ebiwandiiko ne bajja. Ffenna tukimanyi nti pulezidenti atufuga talina biwandiiko bya buzaale oba bya kusoma byateekayo ng'agenda okwesimbawo. Naye ate tekikomawo ne mukyala we okusoma kwe kwebuzibabuzibwa kubanze ng'eyasomera e Makerere walingawo olugambo nti mukyala wa pulezidenti teyatuukiriza bisaanizo teyakola teaching practice. Naye ebiwandiiko byonna byajiridde Makerere. No ambulera jirike. Kakati tebyakomyawo bannange. Mwalabye emmotoka ezaze okuzikiza omuliro e Makerere. Mwalabye nti nno ettendekero ery'oku ntikko mu Uganda lyayidde ne lisirika nga tewali mmotoka zisobola kudduka kutaasa muliro ogwo. Naye nga emmotoka empya amazzi ag'okukuba Bobi Wine ne Besigye gabeerawo nga gajjudde. Naye amazzi ag'okutaasa ettendekero oba amazzi ag'okutaasa ebizimbe tegabeerawo. Eyo y'emu ku nsonga abasere ne bannyabo lwaki navaayo ne neesimbawo kuba mmanyi Uganda nsi yange. Abasinga wano waliwo beneekano nabyo emyaka naye waliwo n'abasinga emyaka. Mundabye nkulidde ku switi ng'oyo mwana Oscar Wine. Oyo mwana kyuka basome ekigambo, nsomye ekigambo ekiri ku yunifoomu ye ng'ataddeko ekigambo embwa y'okubbala oba embwa y'okukkubo. Omugigi gwaffe gwajja kukyusa ebyo ebigambo bye batuvuma nti oyo muyaaye oyo mubanda oyo wekamota, twajja tubikyuse bifuuke ebirungi. Kyova olaba twekkiririzaamu, kyova olaba tetwekweka kugamba abantu nti tuba mu ghetto, kyova olaba tetutya kugamba abantu nti tuli bamulekwa tuli baana b'abanaku, naye okusingira ddala tetutya kugamba nti tuli bannayuganda. Mu mwaka ogwa 1980
president yaliwo yavaayo nayogera ku TV eggwanga ne ku BBS n'agamba President Museveni si munnauganda. Ekyo ekibuuzo kibaddewo okumala emyaka 40 ekibuuzo ekyo tekiddibwangamu. Tulina okulowooza nti abantu abatunu abayisa ensi yaffe bweri bati tebalina kwagazibwa ggwanga lyabwe. Naye olunaku lwaleero saagala kwogera nnyo ku bibi, saagala kwogera nnyo ku nnaku yaffe. Ebyo mbyogedde nga njagala mumanye nti Uganda terinaayo bantu balala okujjako mmwe. Mu bannabusiro terinaayo bantu balala okujjako mmwe. Mu bavubuka mmwe twatandika omulamwa guno ng'abavubuka, naye mulongo guno abadde emyaka 75 ng'amanyi ti bannakyemalira bakuba emiko batanokuta kuba yaliwo ku mulembe gwa Amin, yaliwo ku mulembe gw'Obote. Naye n'asalawo n'ayimirira wamu naffe. Era y'ensonga lwaki mpulira nga nina amaanyi okwogera bino ebigambo nga tuwerekera mulongo. Bakadde bange bakitaffe mu Katonda, munansonyiwa okwogera amazima amangi. Naye ne Bayibuli eyo etugamba tiwabeerangawo abasajja ng'aba Mesaki, abasajja ng'aba Shadraka abaayimirira mu maaso ga kabaka Nebukadduneeza ne bamugamba si ye gwe Katonda. Tuli mu mulembe nga ne bannaddiini batya President Museveni naye nga bakimanyi si ye Katonda. Bino byenjogera simanyi oba lunaku lwange olusembayo nga ndi mulamu, simanyi oba ye wiiki yange esembayo, simanyi oba gwe mwaka gwange ogusembayo, naye njagala okubategeeza nti be mutya ate bo babatya nnyo. Njagala okomekereza nga mbategeeza bannange nti olutimbe oluli wakati waffe n'eddembe lyaffe bakuyita kutya. Byonna ebyo babiteeka mu bwongo tusobole okutya. Bwe weebuuze nti omuntu lwaki akutya nnyo nga toyina mmundu, toyina jjinja, naye ng'olina jasiti mazima. Era njagala nammwe mugende nga mukigamba bannammwe, kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima. Siyinza kukakasa nti nafuna omukisa okukoma wano, naye kano ge mbafunye n'ekino nakyo kankibagambe. Kitugambe daddi. Mukadde waffe omubuulizi, mukadde waffe omusumba, nze Kyagulanyi Ssentamu. Era nga neesimbyewo okulembera Uganda yaffe ogitwala mu nsi ensuubize. Era okutunula ku ndabagenda ba Uganda nsingagga nnyo tetulina kubeera na luguudo lwa ttaka mu mayiro ezikka wansi wa 50 okuva mu Kampala bwe mba nga nze President. Nabye baganda baffe ne bannyinaffe abapoliisi, bannange temunyigirira abapoliisi. Nammwe baganda baffe abapoliisi n'abakola mu bitongole ebikuumaddembe mwenna, bannaffe tetuli balabe bammwe, tetulwanyisa mmwe, tulwanirira mmwe. Era nze bwe naabeera pulezidenti, buli wa poliisi asenga okufuna omusaala omutono ajja kufunanga miliyoni 1. Omusawo asinga eddala erya wansi alina okufuna miliyoni namba. Omusomesa asookerwako alina okufuna sente zitaka wansi wa miliyoni. Kati mwe abasomesa mukyali awo mukyakuba mu ngalo, ngenda bawa sente z'omuwa omusolo, naye mbatunuulize eriiso ejjogi, kubanga tetulina kubeera mu Uganda nga tukusasula oli wa poliisi ne tukusanga ng'okubye omuntu okuti owa boda talina musango, oli mukubako bantu sente, ekyo tekijja kubaawo. Tukimanyi baganda baffe nti olumu ekibakozesa ebintu ebyo ebikyamu yennaku gye muyitamu. Kati twagala kusooka kujjanjaba nnaku yammwe, n'oluvannyuma ate tubakwasa obuvunaanyizibwa mukole omulimu ogwo nga muwulira muweebwa ekitiibwa, mwambale
fulaga mwambale bendera y'eggwanga lyaffe ku kibegabega nga muwulira ddala muli bannayuganda basaanire. Abasawo wakati mukube engalo njagala mumanye nti oluvannyuma lw'okulinyisa emisala gyammwe n'okubamu ennyumba ennungi n'okumekinga sure nti nga bwe kyali edda binono byenjogerako sinze mbiya byali bibaddewo. Ebyolaba gye bafuula CMI yali Doctors Village. Era ffenna twalinga tusoma nga twagala kufuuka badokita batiica kubanga omusomesa n'omusawo n'owa poliisi yalinanga ekitiibwa ekyo tulina okikomyawo. Kubanga abo abasawo n'abo abasomesa n'abapoliisi baganda baffe, abo bannyinaffe, abo bakodomi baffe. Era nammwe abaana abato mugenda kufuuka abapoliisi, mugenda kufuuka abadokita, mugenda kufuuka abasomesa, mulina okweyagalira mu nsi yammwe nga mukola omulimu gwammwe. Banange bingi nnyo bye twagala okukola. Nyina obuvumu okwogera bino ebintu kubanga bye tubadde lwe tufunye obudde ne tunyunywamu ne jjajja mulongo bye tubadde twogerako. Era nga jjajja atugamba munaakakasa mutya eggwanga lyaffe lidda bwe lyali lirina okubeera. Basebo ne banyabo tukisobola. Kati nga mmaliriza ddala ddala njagala okubategeeza nti tugenda mu kulonda. Obubaka obusooka njagala buweereza abo baganda baffe abali eyo abalwanyi. Mwabo abalwanyi nabamu abaana ng'abo aba Freedom Border, nabamu abaana nga teyeesimbyewo nti anoonya kifo tasasula ssente ng'amanyi nti bali abatunda eggwanga lyabwe n'abatunda emyoyo gyabwe babawa obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente. Naye omwana oyo n'amanya nti akolera mu bulabe, naye nemusigala nga mukyali ku mulamwa. Baganda bange, sirina kigambo kya beebaza, naye njagala mumanye timundi ku mutima, naye Mukama agakkiriza lumondi bategeere ndibakakasa kyokulira gyemuli. Obubaka obuddako njagala bugende eri mwenna abeesimbyewo, mwenna abeesimbyewo. Njagala mumanye nti obuzibu bwaffe obusinga era obusookerwako ly'effugabbi. Ebiseera ebisinga Museveni abadde akozesa abo abeesimbyewo kuba bapolitician abasinga obungi, sigambye bonna, naye abasinga obungi amaaso gaabwe gabali ku kifo ekyo na musaala gwe bagenda kufuna. Ekyenaku ennyo nti ebirowoozo ebyo ebitono bibaziba amaaso ne batatunuulira birowoozo binene. Baganda bange, nze ndi memba wa Parliament era nkakasa kile bwe nandizeyo neneesimbawo oba oli awo nandibawangudde. Atera nkakasa kazeko batulwadde weddeko naye kanfumbikire. Naye kubanga tulina ekigendererwa ekinene baganda bange ekyokukyusa eggwanga, kubanga mmanyi tine bwe mbeera memba wa Parliament naye nga tuli mu nsi etaliimu mateeka, nga tuli mu nsi Musasi leka mpundikire kuba akazindalo kavaako. Bannange enkuba nyingi, muzikirize mpundikire mu dakiika emu yokka. Musirikireko obuletu butaase. Manyi nti bino ebigambo bikulu obibulira baganda baffe abeesimbyewo n'abo ababa bakubamu kampeyini mu bagambe nti buli omu si mulabe wa munne. Ekigambo people power kitegeeza obuyinza muli mu bantu. Mugenda mu bantu naye engeri gy'oyisaamu munno, engeri gy'oyogera ku munno yegenda okubulira abo b'osaba akalulu kikyoli.
ekisemberayo ddala mumanyi tituli mu nsi etefugibwa mateeka. Olunaku lwa leero pulezidenti waffe eyavaako mu kibiina kya NUP bamuwamba ali si ku poliisi. Amagye gavayo ne gakakasa ge gamukwata tegawa nsonga. Batubuulira nti olwaleero ali mu galagi ya Salimu Sale kwakulawo bwamulabako bwamala naggalawo, naye nga bateekawo omusango nti abanja ssente naye ate ne bamukwata. So ebyo n'ebintu ebirala bingi baganda bange byetulwanyisa ate byetwagala okugyawo. Njagala okubategeeza nti buli omu alina okuzanya paati ye gy'ali. Buli omu gy'oli gy'oba obeerera olw'omugaso. Yimirira ku mazima, amazima gakufuula ow'eddembe. Kola ekituufu newankubadde tewali akulaba. Ekituufu kiba kituufu newankubadde ani akikoze. Era ekikyamu kibeera kikyamu newankubadde ani akikoze. Jjajja babiri omula mirembe munnange. Mukama akuwerekere akusonyiwe ebyonna ebyakusobako. Naffe tukyali mu lutalo, lazima nga luwedde tujja kwambala engule. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Enkuba bwezze ne mugamba nti yogera tokola ki? Kakano tugenda kuziika si weewaawo. Nange gwe mukisa gwe mba nagwo wano bwe mbalabako kubanga mutukoze bulungi. Mukulu Bobi Wine, His Excellency. Amasoko gyeko wano. Wakazira lukateekeko. Matuwesipesa abantu awo. Owomuzinda oke bw'obadde oyogera ebigambo byo osuubiza abantu bano si weewaawo. Era naffe tukusabira naye nze njagala kutegeeza ekigambo kimu ky'obukulembeze buva eri Katonda. Era Katonda yalonda n'okusaanyiza n'akola ki? N'asaanyiza. Era ye yakulonda n'ogenda mu paaliyamenti. Era nze njagala kutegeeza ekigambo kimu ky'obukulembeze kuyitibwa. Kuba kuyitibwa kale no Katonda akubeere. Alati ogambye oyogedde ku kyenguudo era bwe mbadde nkulaba nange nkulabye ng'ogidde mu mmotoka naye si eri gye mmanyi. Eno ensobedde ebadde engala. Kakano abaabuno mumanyi amanze kankubulira ekiri eno. Bwe tufuna omukisa bwe guti nga bwe bufuna omukisa bwe guti n'oyogera eri bano nange bwe mbafuna bwe bati bwe bakole emirimu gyange kubanga okimanyi nti ekkanisa ki zibadde ezigala. Bw'oba tojja ogidde mu mmotoka. Omusumba w'eno bw'aba atambula abadde atambuza boodabooda. Omusumba ate omuvubuka nga nze oneetegereza omuvubuka ngaani kale bw'otuukanga bw'ompeerezayo emmotoka enyiriye naye njala kwebaza abantu beeno abeeno kubanga bano bajja buki abantu bano omulimu ogwo bagutandikako akati olw'okubanga gwe mukwano gw'abano yokyalisa kimanyi naawe janguwa ye kigwezaaliwo sekigwezaaliwo abo bakimanyi bamanyi omulimu gwenkola ki gwenkola. Njagala enkuba weeba etonye nga ne baŋŋamba nti His Excellency Bobi Wine agenda kuziika eri ng'asobola okukola enkola ki. Njagala okubiririza abantu bano saagala sente nnyingi nnyo mbaleyo emmotoka eyo gyevuga ntono si ya kanisa era nze bwevaawo ng'esigala
nawe bali kujjukira ati naye His Excellency bwe yajjako ennakawuka waliwo ettaffaali eryateekebwa kuki ku mmotoka nga basekigozi bano bwe bazze bankola emmotoka eyo tebangibwako sente nnyingi bano abali wano bwe baba abantu ebiina wano bwe mbadde ndabanga buli omu bwakuwaayo omutwalo gw'obukadde bumeka bonna sekigozi si bwebugulayo mwogere amazima si bwebugulayo ku mmotoka eyo gyenvuga gwe si bwebugulayo mwe mbadde mumpa sente si bwebugulayo akati ngenda kuyimirira wano akati nze muwulirize nze agambye alozi yasajje wano alozi yasalo nze temugenda okukolera ekigambo eki nze ninga Thomas nzikiriza akoze eki weewaawo ndyoke musabire omukisa oziyo baliwulira afeeyo obukadde bonna tunajjukira nti bwe twaziika jjajja babiri amaliriza emmotoka y'eddungo era ekyanga ŋŋenda ng'ensimbi nzikola ki emmotoka eri wali eriko ekigambo nti jungo paris eyo maliriza obukadde bweka bonna eyo omusumba akyasaba ku ssente nange nzikiriza nze ninga Thomas nzikiriza akoze eki okutte kubanga mmanyi nfunye okusuubiza kungi ate era ebiyitawaanya si weewaawo naye mwe mwagala His Excellency si we kiri ekasooke mbongeko aŋŋambye muwa naye biri yali amazima ngabuddeko obusebo omusumba nga mazeeyo maze okwogera mukadde wange sebo neyanza okufuna omukisa okuweebwa omukisa tetumanyi nti Katonda akolera mu bantu be tumanyi nti abaweereza ba Katonda obuvunaanyizibwa bwammwe buli kuffe ffe tulina okumakinga sure nti tubalabirira ate mulyowo emyoyo gyaffe n'egy'abalala bonna era mukadde wange nkusabye ozikirize nkole pulaani emalawo ensonga eyo zino saagala kwefuula akamala byonna nga bannaffe abalala naye nina bakulembeze bannange wano olw'okulokola obudde kuba enkuba yiino ate tulina okuziika n'olw'obutalowoozesa bano bannaffe abazze okungubaga ti ate tuba seetinze tubasolozeemu sente naye ate wakati mu kwagala ekigendererwa kituukirire saba onzikirize nkwase muganda wange ono Matovu obuvunaanyizibwa wano tuli boolaba banono bwekitaba ki bagenda kuba babaka ba paliamenti bano boolaba wano waliyo n'abalala abali eyo so mbadde nsaba onzikirize okusobola okulokola omulimu okwase ba MP bange ng'obakwase kati mukulu Matovu atubulire ekyasobola okukola kati ne bano batubulire kyebasobola okukola kati bayinza obutabimaliriza ssaawa zino okugema mazima olw'ekirowoozo kyakajja ate nga bwe ngambye saagala abantu balowooze tetubasibidde wano kubanga twagala okajjamu ssente naye tetwagala solution eyo tugifune so baganda bange musobola okupleginga eri omusumba kyemusobola then nenkwasaga obuvunaanyizibwa n'omakinga sure tampa ripooti nti mwalemeddwa okutuukiriza weebalisemu obiyanga tweyanza Mr. President omukama yamuwa eriiso erirabira ewala era obuyinza n'amaanyi gabagamba biri mu ki mu bantu kati musooke muwanike emikono buli awanise owanise ekikonde kya $5,000 ekyagala wano akabbo ngenda kakwata entandikwa yengenda okuteekamu Mr. President ng'entandikwa buli ali wano taddemu $20,000 ngenda kuva wano nga buli omu tuwandiise kyogenda okukola
emitwalo 2 tugattemu tukolerewo mwesonga tukolerewo kale bannange mulage amanyi g'abantu mujje tukole omukulo Aloziasi mukolerewo betukoleri bannange buli omu ali wano nsaba ababaka abayisimbyewo mujje temutuswaza mujje buli omu aleeta kyalina ekikonde kyo kiyamba tolina mu kikonde kyo kyekikweyimirira bannamagye baabo kyolina kyonna bannange twetagawo ka social distancing katono nakingi sebo Mr. President kampeeyo bano abagala okukwejinga katono omuzindaalo boogere kyebagenda okutuwa kibe nga kitutuukako sebo alozina nze mpejinze emikisa baganda bange abakungubazi ensonga ezoogeddwa musajja wa katonda ate nga eggugu eryo alitisse his excellence honorable Kyagulanyi mbadde nsaba tuweebwe ennamba y'essimu mu kiseera kino eno tubere nga nze nsindikako emitwalo 6 nga tetunava mu kifo bannange enkola ya People Power eno ya Kereziya Musumba temulowooza nti tusolooza bantu muno mubulizi wa Katonda era mbasaba buli ali wano ogenda kukola kino ekigambo nti oyogera ssente zo tukuwandike ozituwe toyanzeege batuweeyo omuntu awandika wano mangu sebo genda wali baziteekeko emitwalo 6 Aloziasi bagabye muli kakati omulala neyanzizanyo olw'omukisa guno amanya n'eddoboozi musirire eddiboogi okuva Makindi West emitwalo 2 kati musiri atulina abayisi mutendeko amanya nze Luwanga Felix meya Kajansi Town Council esimbyewo meya tubi tuleese muto leero ffe nga Kajansi Town Council NUP team tujja kuwayo emitwalo 4 bannange tugenda kukola bwe tuti in the interest of time buli omu nsaba ayogere essente tuziwandike saawa zino pulezidenti alina gy'alina okugenda ewalala ate mu mbeera bweti nsaba ssente ozogere nzituuseyo bannange abakungubazi bannange ne bannaffe bonna abesimbyewo saba omwami pulezidenti tusanyusa nnyo okulaba mu kitundu kyaffe nze amanya nze Joseph Kayemba era omutuuze ow'okukyalo kuno nga nange ndesimbyewo okuba honorable member of parliament era nga tulinda omukulu Kyagulanyi asalewo ali agenda okukwata kaadi eno bannange nze ntera okweyita minisita wa Kyagulanyi owa finance and economic development addako era nga mu mbeera eyo ngenda kwogera ku kya finance katono nnyo bannange kakayisijja kusabagende kusaba kulikuta ssente nze ne mwami Felix nga bagambye fena tuba mu Kajansi Town Council ataddewo emitwalo 4 nange ejja kwongerako emitwalo 2 tuweze 6 nga munaffe yasoose bannange munsonyiwe ngenda kukola kino nkibasabe omukulembeze w'eggwanga alina obuvunaanyizibwa obulala nsaba kino kisigaza wano nkimalirize pulezidenti asobole okugenda mbasaba mu buwombeefu munzikirize nti nga bwazze wano okubabuuzaako n'okusiibula munne n'abalala bwe bamwetaaga mbeetondera olw'embeera eno naye nsaba mukikkirize neyanziza nnyo neyanzeege sebo Mr. President ngenda kukusaba sigenda nakuddiriza muzindaalo lwekuba kwe kwagalako wanzikirize nkuwerekereko katono nkomewo kino nkimalirize sebo ngenda kusigira munange mukulu Ssekikozi akwase ensonga eno nkukkirize nkomewo sebo Musumba njagala kiggwe kati wangi munzikirize nsaba sebo Lebran
abeteme bonna nsaba musigale nga musasudde. Omukulembeze agenda. Omukulembeze agenda. Kata yanguwa. Omukulembeze Baba wajjudde. Baba wajjudde abaana bajja bagisasudde. Baba bali muganda. Mulimu mapu. Nagenda nta baba. Tulina abantu abalimu. Mapungwe sente. Tulina abantu abalimu. Tulina abantu abalimu ate tetusobola baleka. President agenda. President bwatyo. President avaayo. President avaayo. Mwe mwenna abatwala ku lujuliro. President oyo atwade mmere mu corona President agenda. Tukyanoonya ntambula. President agenda. Mwe na abatwala president bwatyo bwagenze tusigadde n'okuzirika mpola.